mwana wa tata, mwana wa dadi, emboozi eri mu kibuga, eri mu Buganda, eri mu Uganda n'ensi yonna si ndala. Ogimanyi wangi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egya Kabaka birthday run 2021 ate mugambe ennaku teziweddeeyo tubala nkya na lwamukaaga olw'essande kigenda kwedomola. Gwatannagula mu joozi simanyi kyoliko ensi ekulese naye nga bwe tuzze tumenya nsonga ku nsonga kwebyo ebize bisibwako omulaka ng'Obuganda bweyambisa ensimbi eziva mu misinde gino omuli okulwanyisa endwadde nga okutonnya mu bakyala, endwadde ya Nalubiri n'eya Mukenenya eriko ku lwaleero. Omwaka 2020 Obwakabaka bwali bulina okutandika enteekateeka empya wabula olw'ekirwadde ekya COVID-19 bingi byakyuka n'emisinde gino gyennyini ne gifuna okutaataaganyizibwa. Watuukidde ku lwaleero ng'enteekateeka ekyusiddwa. Emisinde egyakulemberangamu amazaalibwa g'Omutanda laba tugidduka mu Museenene naye ebyo byonna wadde nga weebiri gigenda kubaawo ate mu maanyi. Muganda wange egy'omulundi guno egiriyo ku Sande eno ejja era Ssebufubangu yasimye okulabikako eri ensi Buganda ng'agisimbula mu lubiri lwe olw'Emmengo eri abo abantu abatono abakkiriziddwa ate nga ffe abangi tugenda kuddukira mu bitundu byaffe gye tuli okumanya ddala maaso moogi omubala gwokka ogwaweereddwa emisinde gino kwe gitambulira ddala oguwulira nti gwasoose kwefumiitirizibwako. Abaami tulwanyise Mukenenya tutasse omwana ow'obuwala. Wulira amakulu agakirimu. Abaami tulwanyise Mukenenya tutasse omwana ow'obuwala era tujjukira guno gwatongozebwa Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mu mwezi ogw'E11 omwaka oguwedde 2020. Omutanda mu 2017 yakwasibwa omumuli era n'alondebwa nga ambasada mu kulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya ku Ssemazinga Africa. Mu buufu obwo bwennyini okuva omwaka 2020 okutuusa omwaka 2022 essira ligenda kusibwa ku kirwadde kino okukirwanyisa. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa okimanyi nti ku olwo abaddusi bakwefuga bibyesiterefayina njogera ku Sande anti buli anadduka yonna gy'addukidde ng'akwata akatambi ng'akasindika oluba okukasindika bettata kasibira ku bibyesiterefayina ng'eno bwe weeraba eno bw'odduka. Emisinde gy'omulundi guno gyakatawi mwana wa taata egyali emyezi zafuuka wiiki ezaava mu wiiki zafuuse ennaku era tugamba nti ebula 2 zokka olw'enkya ku Lwokutaano n'Olwomukaaga olwo ku Sande Buganda ewuume. Naye ekibuuzo mu byonna waguze dde omujoozi gwo? Gw'atannagugula nkugamba nti wandibadde odduka zambwa ojja ogwefunire ku $1.5 zokka. Togeza n'oddukira mu mukadde ojja kuswala. Emboozi eri mu kibuga, emboozi eri mu Buganda, emboozi eri mu Uganda n'ensi yonna si ndala gy'emisinde gya Kabaka egya Kabaka birthday run 2021. Awangale maaso moogi. Tuli ku mayiro akenda aye twebaka wano twasigaliza okwebaka. Twebakewa ku mayiro akenda we twasigaliza okwebaka wakyaliwo awalala kati awo kwebaka. Twebaka wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Tudduse. Sinaddukako. Wano tewali kusemba, buli muntu aba awangudde Kabaka ebibye biba bya ddala. Buli muntu oba osinze. Nga Lugonvu bwakutegeezezza obulayi ennaku 2 zokka tutuuke ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kale gwatanneefunira mujoozi wandiyanguye mu bwangu ddala neweefunira omujoozi ku $1.5 zokka wano ku BBS Terefayina ne ku matundiro